bantu bange tambuza video His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Center mu bamusisi amamotoka ga police mu kibi ya mukisa amamotoka tebagala yitewo kyoka je tuvudde warannyo ate jukira kati bali mu kutugamba tudeye pa kwa kyoka nge kube tufulye lino ndowoza muna ba Uganda police yino wano etukisa amamotoka His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Center mu bamuganyo yitawo tambuza video etuke ku buli muna Uganda bagala tuwambire eno wensolo kugamba nti ye Mukiibi yafuukira president ow'ekibiina kya NUP Kayinja mu ngatto kwegamba mutambulirako amwetolerako yonna gye bagenda abaawo ninga byonna nga bigenda mu maaso anti munnange embeera bwatyo yabadde nga balina omuntu okubanga banoonya wa gye bagenda okubanga ate beebaka n'okunoonya ekyokulya naye nga nakyo tekirabika awo nno Dan Magic n'ayingirawo mu kiyungu atakoma kutufumbira mu studio yoka ku producinga nyimba naye ate wano okufumba emmere mulalamu kati bino bituukawo katuyingidde wano tewali hoteri tewali ki tuba tulina okuyiiya mukulu alina okulya kiseera alina olya naaze mu kwerimba sawa ya mmere mukulu alina okulya mmere weyayidde bwatyo nabanga asavinga yesu omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era yalabiddwako ng'abagamba nti bannange temusekera akawunga kaffe tujja kalya mu mbeera yonna tujja bulya naawe tujja kulya tutakolayi kojja jangu ffe boy kyogamba waliyo n'engeri yabo kyayi ekyayi kiriyo tujja bbiri nze mumpe ebyange nje ndi wano Pata. Netooke. Ozanaye kawunga kaffe. Sidis baganda. Buli omu kyali mu kulya. Abaana bonna bali kawunga. Balike. Tugenda kulya emmere eno bajjajja ewulira. Ne bamadi okolo bagambe ate. Yefe bali bennyini be bayogerako. Manyizi nenjala engalo zoza katonda wange olaba mbadde maze okunaaba mbadde maze okunaaba tolina kunaaba mu maaka wakadoli ati chunga tebakitutte kadi ngamba basajja bagala kunkola kina batumanyi tuli bakadode buli wamu mbogo tugenda tufe tukubagane zekuba kugwa wano nga kyekiriwo balina okwebaka naye nga byonna mu byonna bigenda mu maaso kansooke nkutwalize abantu bamulaze omukwano Kikuyigiriza kinga omukulembeze bwolaba bino because this is a full district and we have moved over 3 hours after work. Yeah, of course nkakasa nti mu kino ekitundu mulimu abantu abanjagadde okulakulanyayo naye abantu okuinvestinga kati mu kitundu nga kino
okusaayo lodges, okusaayo discotheque, okusaayo recreational places. Waliwo ebintu ebimu ebibasikiriza okugeza ng'oluguudo. Singa oluguudo lw'eno baalukola bulungi nnyo, ndishuwa nti abaana ab'eno abazaliddwa ku kitundu kino bandibadde bagamba waffe njagala genda kuzimbayo club, njagala kuzimbayo hotel, njagala kuzimbayo lodges n'efaanana bwe bityo. So gavumenti yo kirina okukola kukyanguyiza abantu babakolera enguudo, abantu babeere nga batuukayo bulungi nnyo, ne bakasitoma okujja kiba kijja kwanguya. Finally, the president has opened his room, and this is the best room that they have. The moment, let me first check this. Officer, that's the best that is here. This is Madio Kolo. Okay. The president has Checked in. This is the best that is here. So we're sleeping in the next room. President. This next Don't room. expect anything different. No. My point is, kubanga tetuka agulu, making sure one of us is the one. So neno mujibooking, then edako mujibooking. Let us book all the rooms. Or can't you shift him to another room? You want to have this one and this one. Yourself, maybe get one here and over here and everybody. Let us take over all this. We are back in the days of Kamocha now. Mr. President, Yes, sir. an adjustment. Yes, please. Oh, you're switching the mattress. You're putting a new one. Mr. President, you said you're okay with the room? No, I'm okay with the room. I mean, this is all that we have here. So let us. It is only one night. Remove the bed sheet first. Yeah. What you do? Yeah, I have. Just remove all of them. Yeah. What is that? National ID for National ID for somebody. Oh. It has not been used today, right? Yes. Today it's fresh. I have some paper gang. I have some Duma spray. This is a full district from Audio Call. No, but It is in West Nile, and this is the best hotel you can find here. These pictures here, I come from Kamocha. Momolabi president Kati na waliyo uli Bobi Wine a long time. So it's a matter of just switching back to the old times. Hey, leave it. You can leave it. Officer there. Oh, yeah. I think we are better. He's going to remove. He's going to put broom and they close them. Yeah. And I'm going to get my own bed sheet. Because the place is hot. Yeah. Where is the owner of this place? I want to see the next person. Mr. President, let's say from me, how would you want the public receive this news that you've slept here? I think it is not news, honestly. I mean, apart from the fact that, I'm a presidential candidate, but I'm like any other traveler, because I'm sure business people come to Madio Kolo, you know, however rich you are, when you reach and this is the facility that's there, you're going to use it. Now this is the best that we have. I sent a team to look for the best. So this is the best that is there. Rather than sleeping in a car, you can walk up there, take a quick shower. It's just one day. Of course it could be better. It can be better. It must be better. You know, like I said, how I wish there were other factors that influence people to invest. Because there's business in this place. The population is packed. There can't be business here if there are incentives to do business. For example, if it was easy to access this place,
I'm sure even the people that are born in this place would want to invest here, to invest in their own home. Batambudde ssaawa 3 namba nga bakamala campaign nga banoonya lodge enu esingayo bulungi mu district era eno eyo gy'olaba eyo yesingayo bulungi. Embeera bwetyo bweri. Ono wasinzidde n'agamba nti olaba omusajja oyo ku bintu byonna by'ayina teyandibadde bwe mu comfort zone ne yeebaka naye n'avaayo ne yeerekeriza buli kimu ajja nonole Uganda. Omusajja ono mumulaba ayina buli kye yeetaaga, ayina buli kintu kye yeetaaga ekimusobozesa okutuula ewuwe nga n'abazzukulu be n'abazzukulu b'abazzukulu be bayinza obutanyigirizibwa, bayinza obutasanga kunyigirizibwa kw'amaanyi mu ggwanga era nga basobola okugenda mu nsi yonna gye beetaaga. Tunuulira omusajja ono ebintu ebimu ebimutuukako n'ofuna ebibuuzo naye nga ne ansi oyina ntono nga n'ebyokuddibwamu tobiyina. Waliwo omuzimu gw'ensi yo bwe gukukwata gusobola n'okulemesa okwebaka. Ffe baani be bawandako eddusu? Olaba ffe abamu ne bw'oba ofunyeemu kasente ng'olinawo w'osobola okwebasa oluba nga ne bw'oba osula ku kakeeka ogamba kanneebaka ebisigadde tebinkwatako. Sajja ayina ennyumba, ayina ebintu ebitalina ayina era nga ye Uganda eyinza okuba emunyigiriza kitono. Lwakuba omuntu nga bannange omuntu okwagala ensi ye omusajja amanyi kyekitegeeza okubanga obugagga bwonna bw'ayina amanyi bukoma mu nnyumba ye, amanyi bukoma ku mulyango gwa geeti ye bw'afuluma abamunaku asembayo kuba buli kimu kiba kimunyigiriza kutandikira ku nguudo. Otutununya n'ogamba kati nzaani ffe baani nzaani gwajunya okuba kubanze singa teyali ye ebisigadde twandibadde tukyabiyitako buyise singa tulina bingi bye tukola ebitakyetaagisa. Ono omusajja alina gye yatujja kuba bwe ntunuulira gye yatulonda eri buli we mutunulako n'amaanyi ganziramu ne ngamba kaakati buli we mutunulako amaanyi ganziramu ne ngamba tujja kwenuna ekijja kijje. Jukira byonna nga bikyali yawe badde bagenda nnono campaign nga zaakaggwa afande musibi yabadde tayali abasooka amalawo kakabangawo nga bezooba naye oluvannyuma bwatyo ne bamala ne babanga beeyongerayo. Byonna nga bigenda mu maaso era nga bitambula. Waliwo wanino omwami gwe tufunye ng'agezaako okuba ng'alambula ku nsonga y'abakuumaddembe banino ng'agamba nti waliwo yamusindikidde obubaka mbu mu kabokisi ke ng'agezaako okuba ng'amugamba nti wobeera omusirikale mbu olina okuba nga ogoberera byonna gavumenti ebigenda mu maaso mu gavumenti azina olina okufollowinga orders nti oba gavumenti byekola bituufu oba bikyamu nti gwe olina kubeera ku sayidi yoyo ya gavumenti. So tolina mbu kukola ekintu kyonna ekikontana ne gavumenti kyeyagala okusinziira ku bubaka bwe yafunye mu kabokisi ke era naye asinzidde awo okuvaayo abenga oba oliawo mugamba mutya. Nina omuntu omu eyazze mu inbox yange however asobola okuba omusirikale oba mwanayingi yazze mu inbox yange n'agamba nti omusirikale omutuufu talina kuva ku sayidi ya gavumenti eri mu buyinza ne bweba ekola ebikolobero. Saakutegedde nze nsuubira ffenna mu buli muntu yenna mu ofiisi yonna is a servant ku buli munnansi oyo, oba oli musirikale oba oli wa poliisi
oba oli president oba oli member wa parliament oba oli musawo kobere ng'oli teacher obeere oli mukozi wa munnansi era ssente ezikusasulwa ziba z'abannansi omusolo ogukuŋŋaanyizibwa okuva ku bannansi kwe kuva omusaala gwo gwali mu pozishoni eyo yonna gy'oba olimu. Kati bw'okeera enkya n'ogamba nti omusirikale talina kuva ku sayidi ya gavumenti eri mu buyinza nga gavumenti yes oyinza okuba omutuufu somewhere somehow singa ensobi eba ekoleddwa ebeera nsobi naye bw'eva mu nsobi n'efuuka omuze then awo kiba kigenze wala. Kikola amakulu okudefendinga staff mu buli institution yonna. Tugeze essomero omusomesa alina ensobi gy'akoze naye weebanga gwe mulundi gwe ogusoose oba ogwokubiri ba staff member musobola okuyimirira awamu naye ne mumudefendinga ne mumuwolereza mu nsobi ye gy'akoze then oluvannyuma ne mumunenya ne mugamba nti naye olaba ekintu kye wakoze kuba kati eyo omanye ebadde mistake ate era ne bwoba odefendinga olekamu omanya nti mistake bagihandolinga batya naye ekintu ekivudde mu kubeera mistake kuba mistake kyekintu oluusi kyoba okoze nga totegedde ng'okikoze totegedde naye neweekanga bwekanzi nga kikoze eki kikoleddwa bambi oluusi tekubadde kwagala kwo naye neweekanga bwekanzi nga kikoleddwa. Tugeze obadde okola operation ku muntu naye n'ogikola bubi ebadde ensobi tekubadde kwagala ku muntu oyo okufa bwe gubanga gwe mulundi gw'ogusoose oba oli awo wasobola okubeerawo engeri staff munno gy'akudefendingamu. Kaakati n'amagye bwe gatyo bwe kibanga gavumenti erina ensobi gy'ekoze ng'ogiraba nti waliwo ensobi ekoleddwa just ensobi wabula tekibadde intentional okubeera nti ekintu ekyo kikolebwa. However ngera obutamanya tebukugisaako musango bwe gaba mateeka obutamanya tebukugisaako musango naye gwe omuntu ne wabeerawo ebintu ebikolebwa nga n'omwana omuto asobola obbiraba nti kino ekikolebwa kivudde mu kubeera ensobi obusobi wabula kiri mu kutulugunya butulugunya ebintu ebyo si birungi. Nzera omusirikale avaayo n'agamba nti ekyo kintu tekyabadde kirungi. I stand with you. Nyimirira wamu naawe bw'ovaayo n'ogamba nti ekyo ekyakoleddwa Major General gundi oba Kano gundi oba ani gundi oba institution wait n'ovaayo n'okinenya. I stand with you kubanga kiba kibi. Naye gwe omuntu ne muvaayo n'ogamba nti omusirikale talina kuvaayo kwogerera ensobi zikoleddwa gavumenti nekolebwa olwaleero ensobi neddibwamu enkya neddibwamu n'olulala. Bagundi mwetereeze revolution yo bwebezze ebeerezze. Amagye tegalina kubeerako na sayidi yonna. Amagye gaba galina kubeera neutral. Go gaba galina kubeera nga bw'olaba rifari bw'abeera mu kisaawe nga taliiko nti ndiwo sayidi ya Chelsea oba ndi ku sayidi ya Man U. Rifari alina kubeerawo nga talina sayidi. Ge magye ye poliisi bye bitongole by'okwerinda byonna. Naye buli ekitongole lwe kivaayo kakati biibyo bakleiminga mbw amagye ge gaba gakwasaganya elections zonna ng'olwedde gamaze okulagako nti sayidi eno bw'eba egenda okukola kampeyini terina kuyita mu kkubo bwe riti erina kuyita eno ate terina kubeera n'abantu bwe bati tebalina kukwata live streaming tebalina kukola kino olwedde mubalazeeko wabula sayidi endala yo mugipevingira newe ne mugiwa gundi kati ate awo n'ogamba nti ate agogere semu institution yebekwasaganya ebyokulonda like as in really does it make sense? Gwe oba okyetegereza kikola amakulu nga sayidi emu enyigirizibwa ng'enyigirizibwa babyakwerinda
ate ab'ebyokwerinda bennyini be muba mukwasa nga ddiru yali ekikozeeko mu bwenkanya nga ddi kuba wano tubadde n'akalulu akeekawempe akanalukoola amagye gennyini ge gaakuba abantu ba indiginanti ab'ebyokwerinda bennyini be baakuba abantu kakati ate awo mwe muveeyo mugambe nti ate amagye gennyini ge gaba gakwasibwa institution eyo ey'okubeera nti yegenda ebyokulondesa awo boosuubirawo obwenkanya naye nze kyenjagala obbagamba baganda bange nti munnansi mwetegefu agamba ekijja kijje kuba ne bwasirika atulugunyizibwa ne bwayogera atulugunyizibwa munnansi ali more than ready mwetegefu era kyonna ekikolebwa institution yonna oba poliisi oba magye mukikole nga mumanyi repercussion egenda okukivaamu kati bw'oba okimanyi nti tetwagala butabanguko twagala mirembe know how to handle ebintu bino otherwise gye mukoma okulaga nti sayidi endala terina right ekola kintu ate sayidi endala yerina right ekola ekintu bwe kiti then awo munnansi ye tagenda birinda nze ekyo kye mbagamba munnansi tagenda kubirinda naye bwe mubanga mulina mufunyemu ku mwoyo w'amagezi kuba ebintu bingi bizze byogerwa abalabula bazze balabula naye bwe mudda awo ne mugamba nti ate nedda kino tekirina kubeera bwe kiti kino kirina kubeera bwe kiti ekinaavaamu onampulirira ate kyenjagala obbagamba nti abantu bangi bali eyo beetegefu okwegatta ku bannansi beetegefu mwemuyita ab'amagye beetegefu okwegatta ku bannansi singa ekatabanguko kabeerawo I sign out. Bari kubanga wekomite ku NCK TV tewerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutusa ko wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova.